Manyule Arsenal gutandise. Ndi kujja kati ku kibanda kati boy. Ndi kuva waka. Abili zange nzirira nawe zokuyingira kali kanzije. Baby. Chichi. Badenza wa sente zemme. Ezemmere yachi. Tiwali makamme. Nego buli lunako yakala sente za mmere buli lunako goloza sente ezikola. Jota walidde. Njona kulekedde wano sente wazikoseza muki. Ndito ndakaunga kakao naye wakala bitakuwa batomba. Tekagenze mu lubuto lwo. Goloza sente ziyauti noge buli dakika goluna bulya ngoyagala dadi njagala kino goloza nakuwasolinga mwana mtoto sobola gotosa kitegera nti omuntu sente anonya nonye taziraba. Ni mazima ddala ondekera 12 kameza oyagala nguleke mmere nguleke emba nguleke amanda ate mfisse nako. Sokoleke bano babalekera mmeka. Ndozo abe ngambo zozunza kati byotandise n'okunoonyereza. Banange bo bakola nenze wangano kola we kugamba nti ngenda kola nti bajja kukwana. Abakazi bamutandika okukola emirimu we mugenda je mugenda ba boss bamwe bamala bakwana. Mbusima nyonzo kuwana omulimu tumala kwegatta. Ogenda ku mirimu emira mukomawo late. Oyaga kati naye kutandika yingira sawa zezimu nange mu nyumba. Bwe mbande sewe 12 gulo omunyo n'akawunga fumbe ebyo period tulye ekyo kyekiriwo. Njagala obere mukazi ayiga mu mutwe guno gozo inayo musajja gogenda ofuna asinganze. Mukama. Kasi yagendo yoze mangwengo yokole buli kimwe atensanga buli kimu kiteredde. Nange. Mugole. Mape. Chichate. Changu wano. Azem nakuba. Omusajja nkubye. Akulanga ki? Mugambye. Munnange tewali mmere. Mpa ku sente z'emmere. Vumye nakunkumula nanteeka wali. Naye lwaki tofuna akalimu n'otandika okukola omusajja n'omuviira n'onoba oba n'oddayo ewammwe n'otandika oba okwepangiisiriza oba toyagala kudda ewammwe bagobe ewammwe. Mukazi munnange nandikyagadde naye tanzikiriza. Takukkiriza kukola then muviire otandika okwekolera. Musajja mwagala. Anti obuzibu olaba nandiyagadde otandika. Ne sina wadde amagezi ga bizinensi. Sina wadde kakulusi na wentandikira nze gwolaba mukazi munnange. Amagezi gengenda okuwa. Okutandika olunaku lw'enkyanga 2. Ogendako wali ku Uma Grounds erugogo. Ogimanyi Uma Grounds? Wagenda beerawo Uganda International Trade Fair. Wagenda beerawo ka pavilion k'abakyala. Mugenda mubeeramu abakyala abali mu business nene ez'enjawulo oyinza ofunayo akalimu. Kyekisooka wali abantu bangi abaagala abakozi. Kyakubiri abakyala bagenda bababuulirira abakyala bannaabwe bano abali mu manufacturing businesses. Bababuulirire omuntu agala otandika manufacturing business weetaagisa ki baba mentoring. Bwegendayo ogulewo obwongo bwo ku lwa business ku kyoba omanyi ogenda beera surprised. Abakyala bagenda kubuulirira abanene bonna bomanyi abali mu business amanene abakyala bagenda baayo bajja kufuna obudde bwo. Okitegeera? Kwanza mama Patience nandi kubuulidde ne nange tuli kyekimu lwakuba nti nze ndi mukulu nabivaako. Nze nganze atayagala kukola. Naye abakyala twandigenze ne tulaba. Nze saagala njagala kutuula waka kuzaala ly'essanyu lyange.